Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero ndinamu abakyala ku nsonga y'okusibira omusajja ku nkondo y'ekitanda, y'ensonga gye njagadde obbabuuliramu oba okwongera okubannyonnyolamu olw'ensonga nti video nagiteekayo abasinga ne mumbuuza ebibuuzo bingi ng'abamu mumbuuza nti kati nze bwe mba sirina kitanda nsobola okuwummuza wansi w'omufaliso omugwa ogwo. Eddagala lino oba omugwa guno olina gusiba ku nkondo y'ekitanda oba ku kugulu kw'ekitanda omwami wo sayidi gy'asulako. Bw'obeera nga temulina kitanda eky'amazima kiba tekijja kuyamba. Kyetaaga nga mulina ekitanda nga kirina okugulu. Kati ku magulu ago kw'osiba omugwa ogwo era ogusiba ku sayidi omwami gy'asula. Nga bwe mukimanyi nti omukyala obaako ne sayidi eyo gy'osulako n'omwami. Era ekintu ekyo abakyala mulina okukyemanyiiza, musule nnyo ku kisenge oba ku sayidi eyo ku kisenge gye mulina okusula mu abakyala. Kati omwami n'asembayo eno, kati n'olwekyo mulina okumanya sayidi y'omwami gy'asulako. Abamu ebitanda byammwe biri mu makkati era olina okumanya wadde ekitanda kiri mu makkati olina okumanya nti omwami y'asooka eno nze n'ensemba eno. Kati akagwa ako k'oba oggye ku mugwa okasiba ku sayidi y'omwami, ekyo mukiwulire bulungi. Emirannamiro oba emitwetwe naye wansi kugulu olina okusiba akagwa ako. Osobola okukasiba nga bw'olaba akenjagadde obbalagako ako k'olaba ako kentadde ku kitanda kugulu kw'ekitanda bw'otyo bw'olina okukasiba kabeereko. Awo obeera osibye omwami oyo gw'obeera osibye. Era nabagamba nti olina kufuna mugwa ogujja ku mbuzi ennume. Osobola okusanga embuzi oba yammwe oba ya neighbour, osobola okumusaba n'omugamba dde nsaba ku mugwa ogwo. Togutwala gwonna, just jjako katini, salako katini kolaba nti kano kajja genda ku kitanda ate era omwami tajja kukalaba oba tajja kigendeera nnyo singa nnaaba nkasibyeko. Mukitegeera kuba omugwa ogwo baluka muluke, omugwa baluka muluke. Kati osobola okuba nga aguzungula n'oggyako obuntu bwo nga busatu n'obuzingira bulungi n'ojja n'obusiba ku kitanda omwami ku sayidi omwami gy'asula. Naye ng'omugwa ogwo olina kugujja ku mbuzi ennume, kw'olina okugujja bwe gujja okukolera eddagala eryo toyagala okukola naddala ng'omwami asula nnyo ebweru. Ekyamazima nga tokimanyi, singa okimanya nti omwami wange alinayo omukyala omulala gy'abeera asuze, ekyo tekiba na buzibu. Naye nga tokimanyi nti omwami wange talina mukazi bweru, sirina mukazi gwe mmanyi naye omwami wange asula nnyo ebweru, oba ddala eti akomawo bukya, omwami oyo ojja kuba omusiba bulungi nnyo obutaddamu kusula bweru. Mukitegedde? Bw'aba alina omukazi ebweru nga gy'asula, ekyo tekiba na buzibu. Nga naawe okimanyi nti omwami wange nze ndi nnamba 2 oba ndi nnamba 1, oyo tolina kumusiba nedda. Okuggyako n'ekintu ekirala, abasajja abasinga nabagamba nti abasajja abasinga bannange tebalogeka, babeera beeganga, babeera batambula. Eddagala lino olina kubeera ng'onyiikira omuloga eddagala ne ligaana omukwata, ekyo nkibabuulira. Mukitegeera? Kati n'olwekyo olina kuba munyiikivu ero we ligaana ate nga tufunayo eddala. Bwe kityo bwe kirina okubeera. Mukitegeera? Naye nga kola bw'otyo. Ekintu ekyakyo mbadde mumbuuza ekyo nkizeemu ekirala nti wabeera ng'alina omukazi nga nze ndi nnamba 2 oba ndi nnamba 1 nsobola omusiba n'atasula wa mukazi oli, nedda. Ekyo kiba kirala. Oyo omwami abeera abalina abakazi 2 oba abakazi 3. Omwami gw'ogenda okusiba ye mwami oyo gwe nkugambye nga okimanyi bulungi nti tolina mukazi gw'omanyi gy'asula. Okimanyi bulungi nti omwami wange asula mu bbaala, gy'asula simanyiiyo naye akomawo ku makya, akomawo atamidde. Oyo gw'obeera ogenda okusibira ku kitanda okwo ku nkondo y'ekitanda. Funa omugwa bulungi nnyo nga guvudde ku mbuzi ennume, oggyeko akatinitini okasibe ku nkondo y'ekitanda kyo. Era bw'obeera okasibako oteekeddwa okulaamiriza. Ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino, biwulirize bulungi. Ogamba bw'oti nti gwe mwami wange nkusibidde wano ku nkondo y'ekitanda ng'embuzi bw'eteerabira kudda waabwe bwayo, naawe toddangamu kusula mu kyalo. Gano ge maka go, tolinaayo malala.
bw'otyo bw'olina okulaamiriza. Osobola okwogera amannya ge n'ogamba nti gwe mwami wange Kyayiti nkusibidde wano ku nkondo y'ekitanda. Nga embuzi bw'eterabira kudda waabwe waayo, naawe toddangamu kusula mu kyalo. Gano ge makaago tolinaayo malala. Bw'otyo bw'obeera olaamiriza kigenda kuba kirungi nnyo. Ebigambo bino njagadde mbibaddiremu, bangi mbadde mubimbuuza ku nsonga eyo ey'okusibira omusajja ku nkondo y'ekitanda n'abeera kwegamba nga tajja kusulaasulanga bweru. Beera ng'oyogera bw'otyo ng'osibako omuggo ogwo oba akagwako ku nkondo y'ekitanda. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okwongera okumbuuza ky'otategedde, nja kubeera nga nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.